أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وخرج الناس من بياضه الجهل إلى محجة بيضاء ليلها كنهارها ولا آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Omulabe mulungi wa Salam TV nate njagala okwaniriza mu programu yaffe eno y'eddiini yaffe. Twagala okwebaza gy'osobodde okukolako olunaku lwaleero. Tukyagenda mu maaso n'okwejjukanya mu programu zaffe ez'enjawulo naye nga bulijjo mu programu yaffe eno y'eddiini yaffe tutunuulira ensonga nnyingi. N'olw'ensonga eyo gwe abadde akyali wala nalisabye okusimbira kumpi. Tugenda mu maaso n'okuba n'abasomesa baffe ab'enjawulo amannya nze muzzukulu wa Kasujja Kalungi Yahya Mustafa. Nkwaniriza nate mu programu eno era nga bulijjo sirinzeka ndi ne mukadde wange Sheikh Twahiri Kisambira. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Obutamala budde abalabi abalungi aba Salam TV mulundi guno amannya gange Kisambira Tahir era nga mbagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo mukadde waffe Sheikh Tahir Kisambira. Olunaku lwaleero omulungi atulaba ku Salam TV tugenda kuba twejjukanya ku kigambo nga bwe nkyogedde nti ekigambo. Okimanyi nayo kyoyogedde awo kati ng'ogamba nno nti laba ku TV eno oyogedde ekigambo. Obusiraamu bugazi olunaku lwaleero katunulire ku kigambo nga bwe tukyogedde. So Sheikh tukwaniriza. Esebo nebaza Allah subhanahu wa ta'ala okusookera ddala olw'okuba nti atuwadde omukisa guno okubanga tuddamu okwongera okwetegereza eddiini yaffe nga tuyita ku mukutu oba ku mutimbagano guno ogw'ekitiibwa Salam TV era nga tugamba nti kino kyengera kinene nnyo mu ggwanga lino Uganda. Era olwaleero topiki eno ennungi so mukadde wange Sheikh Yahya Kalungi gyoyanjudde topiki ekwata ku kigambo. Twagala kulaba ekigambo omuntu kyayogera era nga mu bufunze tuba tutegeeza olulimi lw'omuntu bye lugenda mbere nga bino ebifuluma nedda olulimi olubifulumya lwe tutunuulira. Era obusiraamu bwatunuulira nnyo olulimi olwo kati ffe twagala tulabe obusiraamu bwogera ki ku lulimi luno. Olulimi luno luyinza kuleetera ki mu nsi muno ekirungi oba ekibi. Olulimi luno luyinza kuleetera ki mu bulamu obw'oluvannyuma obwa barzakhiya oba wansi mu kabuli. Olulimi luno ate era ku nkomerero ya byonna lugenda kuleeta ki ng'omuntu amaze okuzuukira. Kitwagala kubanga tutunulako biidhnillahi ta'ala. Naam, mulabi wa Salam TV ndoze kitegere naye mbadde manyi kigambo naye tugamba tekigambo kino kiyita ku lulimi. Olulimi lukuleeta ekirungi ekibi kigenda kuba kitya oluvannyuma ate wabituuse ne ku barzakhi aba bigenze wala. Sheikh tutagulire ebigambo ebyo. Okusooka kwa byonna olulimi kyengera kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti khalaqal insan baada al-isti'adha yagamba nti khalaqal insan Allah yenanyini kutonda muntu allamahu al-bayan namuyigiriza okwogera. Bamanyi banna tafsiri abamu bagamba al-bayan kitegeeza okwogera n'okunnyonnyola era n'amuwa enjawulo eyo gye yayogera mu suratu Tin n'agamba nti omuntu twamutonda fi ahsani taqwim mu ntonde esingako ebitonde ebirala obulungi. Kati entonde eyo esinga obulungi ekiri ku ntikko w'obulungi bw'okutonda okwo kwe kwogera oba okunnyonnyola n'olulimi. Adamu alayhi salam ekitiibwa kye yafuna mu ggulu ne bamalayika okubagamba nga bali wamu ne Ibirisi yali abeereeyo mu biseera ebyo kubagamba nti usjudu li Adamu. Katonda yakimuwa olw'okubanga allama Adama al-asma yayigiriza Adamu amannya. Kati amannya ago n'abuuza bamalayika nti ambiuni bi asma'i haula mumbuulireko ku mannya bakozese ku nnimi zaabwe balage ekitiibwa oba obugezi n'obukugu
ne bagamba nti tetusobola. Adamu Allah namugamba nti ya Adam ambi'uhum bi asma'ihim. Adamu Allah yamugamba bw'atyo, Adamu byonna n'abyogera, n'amwatuza n'ayatula n'olulimi lwe. Ekitegeeza olulimi ne lumusitula eddaala ku lunaku olwo. Kitegeeza okuva omuntu yatandika okutondebwa yasitulwa eddaala n'olulimi lwe. N'olwensonga ekyo ekitundu kyetugamba nti olulimi kyengera era kisitula omuntu eddaala, era yenjawulo wakati w'omuntu n'ebitonde ebisigadde kituufu, kubanga ebitonde ebisigadde tebyogera oba tuyinza okukkiriza nti byogera kubanga nga tumanyi byogera naye twogera ku muntu kubanga Sulaiman alayhi salam akamunyeera kagamba katya kalat namla, ekitegeeza nabyo byogera. Kamunyeera kayogera nebinnewaako ne kabigamba muyinjire mu binnya, Sulaiman tabalinnyako ne Hudhud naye nejja nemugamba ebifu eri Bani Saba. Kati kiba kitegeeza nabyo birina enjogera, naye eyaffe eri advanced eri ku mutindo gwa njawulo, kubanga muwe yatuuka ojjogerako nti allamahu lbayan, Allah yayigiriza omuntu ekyamagero ekyokwogera. Ate mwattu tunajja olulimi olwo n'abanga ate yaluteeka mu ngeri ey'enjawulo n'aluwa ebyamagero ebirala. Wahtilaafu alsinatikum, ennimi zaawukana mu ngeri gye zifulumya ebigambo okusinza ku mawanga ag'enjawulo. Kati ebyo byonna byengera kye tulina okusooka okumanya. Kaakati bwe tumala okumanya nti kyengera, tutandika okutunuulira ekyengera ekyo. Buli kyengera kyonna mu nsi muno bw'okikozesa obulungi okifunamu, bw'okikozesa obubi kikufuukira ekizibu. N'ensonga lwaki twetaaga okumanya mu nsi muno omuntu ayinza atya okufuna mu lulimi lwe. Olulimi bw'okozesa kyengera bw'okikozesa obulungi okifunamu, bw'okikozesa obubi kikuviiramu akabaate omutawaana. Yesebo omuntu wakozesa obulungi olulimi lwe, obusiraamu bwagenda tukubiriza buli muludda engeri ki gyetukozesa olulimi lwaffe. Mu duniya muno mu bufunze nga tetunasoma bujulizi buno na buli omuntu olulimi lwe luvaako kubanga ayinjidde obusiraamu. Olulimi era bw'atayatula kigambo nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, bagamba nti tannabakola ki? Kusiramuka. Era tugamba nze nkakasiza n'omutima naye sijja kwatula na lulimi, tugamba nedda tunnaba kubanga ofuna condition eyo ey'okubeera mu basiraamu na lulimi luno. That's why abamanyi abamu bajja ne bateekulamu ebintu ebikola ibaada ku mubiri gw'omuntu ne bagamba nti biringa ebintu bisatu ebikulu. Tulina alqalb, omutima gusinza. Kakati omutima bwe gusinza, waliwo ebintu mu nsinza zaagwo nga gulina kuyisa ku lulimi nga adhikar, astaghfirullah subhanallah, mulimu tilawatul Qur'an, okusoma Qur'an lulimi, mulimu okukola daawa, okwogera eri abantu ebirungi, wa'muru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, lagiranga abantu empisa ennungi ziyize empisa embi. Mulimu olulimi olwo, mulimu okwogera amazima, asidiq, boogera na lulimi. Nawe ekityo abamanyi baddira olulimi nabo ne baluteekanga it is an entity, kwegamba kintu ekyetongodde kyokka nga kikola ddaawa ey'enjawulo ng'ebiyunga ebirala tebisobola gikola n'akatono ennyo. Nawe ekityo olulimi lulina abamanyi bagenda bateekula, then ne bateekula ekyokusatu aljawarih, ebiyungo nabyo bikola ibaada. Olulimi nalwo lukola ibaada, n'omutima gukola ibaada. Kati kiba kitegeeza nti bw'olondamu olulimi lwokka nga tuli mu kulwogerako, lulina ebirungi bingi bye lusobola okubeera nga luleetera omuntu mu nsi eno. Olulimi luleetera ebibonerezo mu sharia bingi okubeerawo. Kati ng'omuntu okugamba nti atemeredde omuntu kyekimu ku mazambi amanene. Okutemerera omuntu ayogera ku muntu ekitaliyo, naddala okutemerera omuntu nti yakoze ebikolwa ebyobwenzi. For example, sharia etunulira lulimi lwa muntu, ayogedde ki, yakyogedde kituufu, yes, alina ekibonerezo. Olulimi luviirako abantu bangi okubasiba naye nga lulimi lwe, ne bamuyitaawo obujulizi naye nga bagamba nti naye yabyogeddeko, abitebye. Lulimi lwe lulagira lukola ddaawa. Ababaka bonna bakozesanga lulimi. Qala lahum
bakozesanga lulimi okukola daawa. Era Musa alayhi salam bwe yatuuka nga bamugamba nti agende wa Firaun, idhhab ila Firaun innahu tagha, yagamba nti ya Rabb, ntumaako nga ndi ne muganda wange Harun. Lwaki? Huwa afsahu minni lisana, yalina olulimi oluyinza okwogera n'abantu abo okunsingako mu ngeri gy'annyonnyola Harun ansingako. Kiba kitegeeza ategedde nti olulimi lwe lukola ddaawa, okuba nti lwe lukola ddaawa lulina okubeera nga lutegeerekeka bulungi, abantu balyoke bakuwulirize bulungi. Kiba kitegeeza nti mukola ddaawa olulimi lwa mugaso nnyo. Olulimi lusoma Qur'an, abantu ba Qur'an tubamanyi bulungi, yawmal qiyama bagenda kujja nga babagamba somako tulabe. Bw'asoma gyakoma okusoma gyakoma okubeera nga yeeyongera amadaala mu jannati naim. Hadithi ntuufu. Olulimi omuntu lwe lumwawula ku bitonde bya bulijjo, egyo gyonna emigaso mu nsi muno olulimi gy'osobola okubeera nga olufunamu. Alright, omulungi atulaba ku Salam TV, tukyagenda mu maaso ne programu yaffe eno y'eddiini yaffe. Eddiini yaffe bwetyo bwe tusomesa ekigambo nga bwe nakikugambye, Sheikh akigaziyiza, ate tutuuse ku kigambo olulimi obulungi olulimu nga kyengera ate n'obuzibu obusobola okuvaamu. Naam Sheikh. Mu kugenda mu maaso tugamba nti obusiraamu tebulina kalungi konna kava ku lulimi ke bwalekayo. Bwatubuulira emirimu gy'olulimi gyonna emirungi, ne butubuulira emirimu gy'olulimi gyonna emibi. Ekitegeeza nti olulimi, obusiraamu bwajja butulaga nti olulimi luliko sayidi bbiri. Esayidi ezo ebbiri, esayidi emu ekuleetera birungi ate esayidi endala ekuleetera bizibu. Ensonga lwaki baatugamba nti mu hadithi entuufu era nga teriko kizibu kyonna, egamba nti man kana yu'minu billahi, omuntu yenna akkiriza nti Allah gyali, wal yawmil akhir, nakkiriza nti n'olunaku lw'enkomerero lujja, falyaqul khaira, ayogerenga ekiriyo oba ekirungi, kyamanyi tekimuleetera mutawana ate nga kituufu. Aw liyasmut, bw'aba talina kyayinza kwogera nga kigasa, asirike. Tekiba kitegeeza nti batuwooninga nti waliwo sayidi embi, batulaga waliwo obuzibu obuyinza okuva ku lulimi olwo, ku lulimi lwennyini luno. Kakati Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala yajja atulaga mu Qur'an nti olulimi lusobola okuvaako ekigambo ekirungi, era ekigambo ekirungi n'akikubira ekifaananyi. N'agamba nti alam tara kaifa daraba Allahu mathala, tolaba nti Katonda abakubira ekifaananyi kalimatan tayyiba, ekigambo ekirungi kashajaratin tayyiba, kiringa bw'olaba omuti omulungi oba ogw'ebibala, asluha thabit, ng'omuti ogwo ensibuko oba enduli yaagwo, emirandira gyagwo minywevu ku ttaka, empewo ndi bwejja kibuyaga ne bwajja tasobola kubeera ng'ayuza omuti ogwo oba okugukuulawo. Wa faruha fi ssama, amatabi gabuli mu bbanga waggulu mu bwengula. Bwe tuvaawo tuuti okulaha kulla hiini, omuti ogwo ate gumala ne gubala n'ebibala, ne gutesaako ebibala abantu bye beeyambisa nga babirya. Kitegeeza nti ekifaananyi ky'ekigambo ekirungi omuntu kyayinza okwogera, kisobola omusitula eddaala nekimala nekivaako n'ebibala, nekisagala kyamazima kinywevu, teri akijjawo lw'okuba obujulizi we buli kinywevu. Tewali oba akitamwa lwaki kuliko ebibala ebivaako bagasibwa. Kadhalika wayadribu Allahu al-amsal, Allah bwati bwakuba ebifaananyi alabe ababitegeera n'okubiteeka ku mbeera yaabyo lwaki yabireese. N'amala n'agamba nti wamathalu kalimatin khabitha, naye ekigambo ekibi omuntu kyayinza okufulumya mu kamwa ke, kashajaratin khabitha, kiringa bw'olaba omuti omubi, ijtusat min fawqi al-ard, emirandira giri kungulu kwa ttaka tegyayingira munda, amakulu tekirina foundation, tekirina ku kizimbiddwa, ma laha min qarar, tekirina bunywevu bwonna.
tekirina bunywevu ku ttaka. Teyayogera ku bibala nti oba tekireta bibala, wabula yakulaga nti emirandira teginywera. Ekyo kiraga nti kibuyaga yenna ajja asobola okijjawo n'akikuulawo n'akisuula eri n'ebibala kwegamba kitegeeza tekirina omuti ogwo guba mubi, tegulina mugaso. Ekyo ekigambo ekibi nga si kyamazima, oluusi kyakutemerera, oluusi kya lugambo, oluusi kyakujerega, oluusi kyabuwemu, oluusi kyakuvuma, oluusi kyakuswaza oba kukakkanya. Ebyo byonna byonna bigambo ebitaliiko bibala. So Allah yali atulaga nti olulimi luliko sayidi bbiri. Naye nga tetunatulira ate lulimi, waliwo ekituma olulimi. Kuba twagamba dda bwe tutera okusomesa ku mitima gino tugamba nti omutima ye kabaka afuga omubiri. Kabaka ono afuga omubiri aweereza ebiragiro bye ng'abiyisa ku biyungo eby'enjawulo. Naye ekiyungo kabaka ekikulembera ebiyungo byonna ebifulumya amawulire agali mu mutima munda lwe lulimi. Olulimi lwe lulaga omuntu nti asiimye, lwe lulaga omuntu nti akakasa n'ayatula n'olulimi, nkakasa n'ayatula. Ne lulaga omuntu nti egamba ebintu byonna bingi bigoberera olulimi, omutima gwe gubipanga. Ekiba kitegeeza nti omutima ate nagwo bwe gulonga, kyekyo kye twagamba idha saluhat saluha jasad kullu, omutima guterera n'emubiri gwonna n'olulimi lugendera omwo. Olulimi luli mu biyungo by'omubiri. Kuba omuntu alinga kompyuta. Tuli mulembe gwa kompyuta, tuli mulembe gwa amasimu, tuli mulembe gwaki. Ekintu ky'oyingiza mu kompyuta ebiseera ebisinga kyefulumya. Bw'ogikolera ensobi efulumya ensobi. Kiba kitegeeza nti omuntu gy'awangaalira alina ebintu ebiyingiza amawulire n'ebigambo mu mutima gwe. Naddala amaaso tegafulumya, gayingiza buyingiza. Naddala amatu gayingiza buyingiza. Kakati bwe gayingiza bitereera ku mutima. Bwe bimala okutereera omuntu n'alyoka afulumya ebyo byategedde. Weetegereza kye weetegereza ofulumya no commentinga. Kwe koluusi okugeya. Tewaga nti ijaakum al-julusu fi turuqaati, temutulanga nnyo ku makubo. Kubanga mujja kugeya abayita, musajja muwanvu, mukazi munene, kino kiriwe kiti. Kubanga olulimi lukomentinga ebyo amaaso kye yagayingiza. Kati interpretation efulumira wano. Awo wewali omulyango ogufulumya buli kimu ekiva ku nsonga. Ate omutima gulina emiryango mingi, gulina senses zino, sense eyo ey'eddiba, gulina amaaso, gulina amatu, byonna biyingiza information. Naye olulimi lwe lufulumya. Then ebiyungo bino ebirala biyambako buyambi, naye nga olulimi lwe kabaka. N'olw'ensonga eyo tuba tugamba nti ebiyingira bwe biba ebibi, olulimi lugenda fulumya ebibi bingi. Yekuba ate tyolina okuziba. That's why batugamba tuba tulinga abafulumye ku topic nti ghaddul basar, okukakkanya amaaso kireetera obulungi bw'omutima ne kireetera obulungi bw'olulimi bye nnaayogera. Tetuyinza kugamba nti kuuma olulimi lwo, naye nga tetukubuulidde olulimi biki ebiruleetera okuwalirizibwa lwogere ebigambo. Kati eyo paati nayo eya bbeeyi nnyo okugitegeera. Lwaki omuntu yali badde ayogera era yejjuse, lwaki njogedde, lwaki ate nayogedde. Alina kukuuma amaaso, alina okukuuma amatu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti inna sam'a, amatu golaba, wal basara, n'amaaso gano golaba gatunula, wal fuada, n'omutima ogubitereka, kullu ulaika kana anhu mas'ula, ebyo byonna bigenda kubuuzibwako yawmal qiyama. Kati ate eyo tetunnatuukayo nti olunaku lw'enkomerero olulimi lugenda kuleeta ki. Naye tutunuulira nti olulimi luliko sayidi bbiri, luliko okuleeta ekirungi, luliko okuleeta ekibi. Mughira ibn Shuba hadithi ennungi atugamba nti sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na ngombaka agamba inna Allaha kariha lakum thalatha, Allah subhanahu wa ta'ala atamu ebintu bisatu abantu okubeera nga abibatamiza oba bagamba nti bibi tebabyeyunira. N'agamba nti ekisooka kiila wakaala, kwe kuba n'ebigambo ebigamba nti kiila wakaala kigambibwa nawulidde. Kasita ogamba owulira omuntu agamba nti kigambibwa oba nawulidde, weewala ekigambo ekyo kubanga talina bukakafu ku byayogera. Kati ate eyo hadithi eba evvuunulwa ate aya endala egamba nti kiila wakala, tugamba nti omuntu okugamba nti
la taqfu ma laysa laka bihi ilm wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, togezangako kuyimirira ku nsonga gy'otalinaako obukakafu n'ogyogera n'olulimi lwo. Kiba kitegeeza nti eno hadithi evvuunula aya eyo oba eno hadithi evvuunulwa aya eyo nti ekeera wakaala kibi Katonda yakitamwa ate n'akyogera mu Qur'an naga nti ogezangako kuyimirira ku kintu ky'otalinaako obukakafu. Naga nti wa idaatul maal, ekyokubiri kwe kwonoona essente, okuzimansa, okudiibuuda noba nga tolinaako wookoma nti ngaba bwe nti oba ngaba bwe nti. Kubanga Allah ate yagaana omuntu kubeera nga ayonoona oba agaba israafu, bw'aba agaba okuba nga agaba mu lugaba olw'okwonoona, ate yagaana omuntu okubeera nga abeera omukodo, bivumibwa alina kubeera wakati. Kakati ekyokusatu wa kathratu su'al, n'okuyitiriza ebibuuzo ebingi. Ebibuuzo ebingi bivaako abantu bangi okuzikirira kubanga babuuza n'ekitaliyo ate ne babula. So Katonda yatugaana ebintu ebyo bisatu. Kitegeeza olulimi kati luyinjidde lwe lumu ku bintu. Kiira wakaala kiba kitegeeza nti ogenda kugamba nti gundi bagamba oba nawulire gundi, otambuza amawulire g'otalinaako obukakafu. Kati mu kabuli olulimi lugenda kubanga ate nalwo lutukola ki, lutuwaako obujulizi. Nga sinagenda mu kabuli kubanga ate awo nawo wawanvu kambala ofuna obubaka bwa bakama bange oli ku Salamu TV omulungi atulaba. Tugenda kubanga tuwumulamu katono nnyo n'oluvannyuma tujja kubanga tudda nga tumaze okufuna obubaka buno. Ate tunuulire olulimi ate gwe omuntu amaze okusirika ate mu kabuli lujja lutya nga wali ekigambo. Tovaawo katudde.